Semwengoye nsooke mbawulize mbanti akuwa omuziki olina bba kuba muziki ne bawulira. Atakumanyi Lord Bitemu yakasooka okuwulira gwani ali emabega w'omuzindalo. Atamanyi Lord Bitemu musajja legendary, omusajja yatandika edda music. Lord Bitemu ya musajja yali yesimbyewo nga president wa UMA. Akalulu bwe katagenda bulungi olwalero ali ku executive ya UMA nga chief whip. Lord Bitemu mukubi wa raga afro raga wa ne Uganda atayina musinga. Bwe bityo ye Lord Bitemu. Lord Bitemu atakumanyi kyeki kufula legend mu business eno. Kufula legend mu business eno nti abantu bangi nnyo benkolaganye nabo abali successful mu music muno. Be baliwo abo bokoonako. Abasinga obungi bonna nkolaganye nabo principal Bobi Wine. Bobi Wine wamuyamba otya? Bobi Wine ebivu byasooka okukola omukyenda wonna. Twakolanga naye nga nkyali manager wa Cheers ye Delight Uganda Limited. Ne tupatikana naye shows yasooka okukuba ez'amasomero zonna zaali sponsored by me. Lord Bitemu. Yes, era bwekityo bwe kyali n'emmotoka ye yasooka okugulibwa yennyini 11 eyasooka. Enyinza okugamba yava mu promotion ezo ze twakolanga. Abasajja nga be person like big size Bebe cool. Oyo ye video ezisinga abadde ampa emirimu nga tukolera mu Henex Start Production. Shooting a video. Yes, nga shooting a video. Dr. Jose Chameleon yotwavira ddala ku Misawuli emaganjo nga tujja tupatikana paka olwaleero omusajja David Rutalo oyo ye show ye Eyasoka gye yakolera bwayisaawo. Wedeni. Ate yali ku Edeni. Yali wa. Ku Bondi Happy Hours waliwo akasomero bayitanga Powers. Ye show gye yasooka okukola mu bulamu bwe era nze nagisolooza Ssente. Ne boogera n'okubuuza mukyayogera kituufu. So music e Uganda omwinako ettaffaali. Omwinako ettaffaali. Okkirizibwa okwogera ku music. Nzikirizibwa okwogera ku music. Nzikirizibwa okwogera ku ba personalities. Yaman. Kubanga writing inatera abasatu abo bokonyeko bebamu kubitukiriza mu ndongo Uganda bali successful. Era mbakiriza nandi Kenya. Omu yaweta nadda mbyobufuzi byobadde olina weesimbyeyo. Yaweta nadda mbyobufuzi naye music n'ebyobufuzi tuli balongo. So omuntu bw'akyusa ati nadda mbyobufuzi era music abeerayo nga muyimbi. Bobi Wine akyaliyo ng'omuyimbi. Akyaliyo ng'omuyimbi. Chameleon Bobi Wine Bebe kulu ani akusingira nga gwe legend bwe mbateka ku minzani ogenda nani senganza abantu abo abasatu ngabo balaba bonna bakoze omulimu gwabo kubanga edda music industry no gyolaba abantu bali bayita abantu nga bayaye babbi bakina yo olwaleero ekitibwa kyolaba mu music w'olwaleero kikoleddwa abo abasajja abana omuli Chameleon, omuli Bobi Wine, omuli Bebe Cool, era omuli ne Lord Bitemu. Yes, fetukoze ekyo. Yaban. Abasajja abalala, abasajja bajjajja Dani, baraga divani, abasajja bangi. Kati nengenda ku abo ba Afriko, ba Mzei Matovu, bwekityo nga bwe kitambula. Kali. So a little bit of preamble oba kuwade brief introduction. Atuulirize ka omusajja akubye ekisaati kya weekend. Kirimu kye bayita frolo. Bye bimuli. Frolo ekyo kya weekend akubye munda muli aka silver ne kali decorated but donated katabu omuntu agusaze nga bulijjo kuba plain kuba ngako kaviri sikula ngako kaviri eriso lye yennyini altunulira agambye ati omusajja ali serious ku business endonga kimaze mudala empire was a corporate atenga nera eri easy so kucheleka dose mwana katufuna kayimba kapite makatunze okoye odnonyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebikabya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 0705 7710 oba ku WhatsApp 0777 855645 ye namba ya WhatsApp okumanya
okumanya ebisingawo. Abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 kisoboka furniture center kyokuddamu ekyo eri furniture. Bagamba bashanana. Bayimba bijanjalo. Balala nyama byebikebyo. Lord Bitem, akayimba kano tewalumbye bayimbi be Uganda. Akayimba kano nalumbi nedala bayimbi be Uganda. Omuli Gravity ogamba nyama yayimba oluyimba ennyama. Buli muyimbi yenna. Babandana grenade. Ekigambo ekitategerekeka. Ndesebo. Nze njagala mbage nti abayimbi tuli basomesa. Ndesebo. Vase soke egamba. Tuli basomesa mbawoninga musomesa abato kuba be baddako musengeje omuziki tukube guli oguteredde man mukuwe mulate muli mulamwa mutuswazanga emwe batumwa bagezako ne balemwa kuba kuwe mulate kugasa gwanga fe gatusomese muligamba baddako bakolako byabakola ne mulema fe gatusomese muligamba baddako mutwakolako byetwakolai. Omanyi lwaki nayimbye ebigambo ebyo nti abantu basusse omuntu nabeeraga nyama nokakiki omuntu abeeraga abasaabase bakabasajja banyuma nogawo enyabo tunawuliriza tutya music nga tuli abaana baffe mu nyumba omuntu navayo n'atandika sima kuga enyimba babandana taliyo mbabandana olina agamba danshanana bayina kugamba ata bayina akaboteko bali awo scope omusali atakubye nnyo so nengamba nti music we Uganda alagawa yesebo nenganga chief whip era ng'omukubi wa dancehall yemanyi general mu dancehall bano kambayita mu music mbabulirire anagana okuwulira kyemugambye mu ekyo muise mu disciplinary committee yani anabatawulidde okay kayimba kapya bakayise batya kayimba kapya bakayita bayimba biki era njagala omuntu yenna ajje uwonga ataddeyo ekivulu ng'ayimba bw'owulira kyotatega bulungi mubuuze oyimba ki muyimba biki bayimba biki byotategeera yes kali kukyenda katoze munana metro ani yakoze audio omuntu yakoze audio bamuyita musajja omukulu shanana ali awo mati ate ali n'erinnya eri abali shanana oyo ebifakuti n'emirimu gya Africa egisinga shanana oyo yagikola ki yagibeera najera yagikola ani yakunumbye ekifaananyi yakifunye audio ekifaananyi ziga yeyakoze ekifaananyi ekyo bulungi nnyo ku peni tetwebuze abadde ku peni yeggwe eyabadde ku peni nze nabadde ku peni bulungi nnyo tewali mulala kubanga ekyo kyavudde mu mutima infact oluyimba naloose naluloota ng'omuntu aŋŋamba bagambeko gw'osobola okugamba ku bantu abo kwe kubagamba era ekyannyambye nti temwabaddemu mu basajja baffe bano ba legends temwabaddemu nokuba oyo abakubaamu nti mulimu omu wabadde omuyiseemu kwata mukwata Chameleon yagamba bo bayimbanga baliwanga bali bayimba kusikusi kusikusi yali akoze wato omulumbye naye bigambo ebijjati kusikusi nayo kiwulya kusikusi tekiriimu nti obakye naye kakati omuntu ateka wali kusikusi omunaga nyama. Okay. Kuchera katoze mna Metro FM. Lord Bitem, Chief Whip wa Wuma. Uganda Musicians Association. Njogedde bulungi tata. Oyogedde bulungi. Kali, tuli ku freesi mu nga 5 mukaga. Bitem njaba mu 3 balekere namba emu tubesonywe. Yakubya atya yabagambyeko bulungi oba yalimbye Metro. Wanji gwasose. Gobale kusima. Lungu jagamba atya Kosovo. Yabagambyeko
kale omusajja asajja Kosovo yo obimubazeeko wagikubye nnyo. Abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 31 88 kisoboka furniture center kyokuddamu kyo eri furniture. Nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino, mocha, ice coffee, smoothies, milkshakes, cocktail n'ebika ebirala bingi. Bagaba certificates n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala. So basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu note 5 7 oba ku WhatsApp note 7 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga.